ya bannayuganda kansubire nti nno buli omu ali bulungi, buli omu gy'awangaalira. Kaakati abantu mubalabye ekitebe leero, mulabye abantu abaali batalabikalabika bonna batandise okudda lwa kaadi oyo gwe bayita munnabyabufuzi. Oba mukitegedde, oyo gwe bayita munnabyabufuzi. Munnabyabufuzi ayagala ki? Munnabyabufuzi aba taliiwo okukolera muntu, aba taliiwo kubonaabonera gwe omuntu wa wansi, wabula aliwo okukkusiza kukolerera lubuto lwe. Oba mukitegedde ekintu ekyo? Banga kiri mwakoma kulaba ddi Sseggona kitebe kya NUP mwakoma kubalaba ddi? Bakomyewo kati buli meeting egenda otuulaawo kavule mugenda balaba nga baliwo mu bungi. Lwaki? Tuli mu campaign. Kubanga tuli mu campaign kye kibakomezaawo. Tebazze nti no bazze nti anti oba baagala nnyo NUP oba baagala nnyo people power, biki nedda. Bakomyewo kufuna kaadi era badde mbakole ekintu kyekimu kye baakola luli. So Abannayuganda kino kigendawa? Pulezidenti yatugamba oba atugambye nti nno abantu mubapimire buli muntu waali ku busobozi bwe, abadde akola ki mu constituency ye. Oba okitegeera? Era n'ekibuuzo ekyo bakibuuzizza, waliwo munnamawulire akibuuza nti ogenda kukola otya kwaba abantu abatandise okudda nga abadde tebakyajjana mu nkiiko za NUP. Pulezidenti n'addamu n'agamba nti abo tubapire naye His Excellency ojja kuzitamu omuntu. Kale abantu abo tubalabe tubaanirize, naye kiki kye babadde bakoledde? Bagenda ku minzaani, kiki kye babadde bakolera? Ne SG yatugamba ku luli nti kano kaadi yakati ya mu bantu wansi ku gulawundi, kugenda ku gulawundi kiki kyokoledde abantu? Abantu bagenda ogaba kaadi si kitebe. SG yakitugamba. Era nattanya ku nsonga ya Mujahidiini n'agamba nti tumwanirize, naye temumuggulire ekisenge. Ekyoviyaasi omukulembeze alina okukikola nga ye mumwanirize mumubudeebude, kubanga gyali biki byonna tuba tugende, naye temuggulawo mangu kisenge. Kyategeeza ki? Nti ojja kupapa mugende omutaba mugende mugambe oyo waffe munasitwago munaffe ajje ku kitebe awo abawo obutwa mukunkumuke. Bino ffe tugenda kubyogera ajje ku kitebe ng'alina ekigendererwa. Mulina sooka mwekenneenya kumutunuulira, kumanya toyinza keera ku makya omuntu abadde ayogera ebigambo ng'awanda muliro n'agamu naga kati ndi kino ne musooka mugamba omanyimu abaana b'enkyukakyuka mulina ogwo omuze ogubuukira buli akaliwo ne mubuukira oyo liida waffe oyo mukulembeze waffe oyo abantu ne batuswaza ne babeerayo nga bye bakola byonna tebiriimu nsa, naye nga owa NUP amusapootinga. Oba mukitegeera? Tubalaba muli mutandise n'okutimba biki? Muline mu kutimba kati konsati z'abantu mugamba nti NUP nga si NUP. Omuntu agamba okutemako pulezidenti waffe omutwe, ye nannyini wa Lato Milk. Ani agikubira akalango? Ani akubira Lato Milk akalango? Spice Diana yakubira Lato akalango. Era Spice Diana ayiba ne ku bivulu bya Muwoozi yonna ne wa Museveni yonna Spice Diana abeerayo. Naye kati olaba NUP nga ebyo Museveni byabaagala mu mutandiko okubeera nti nze ndi ttiimu gundi. Kati ng'olaba olwaleero zaake abadde wa Spice Diana n'agula ne tebo. Okitegedde? Era Spice Diana akoze statement egamba nti nange mbalinze mu campaign ampagira nange gwenje okuwagira. Era nange nze bojja ku kivulu kyange nange nja kujja mu campaign nkuyimbire.
Spice Dano okakasa oyinza okujja kulala NUP n'oyimba. Osobola okujja kulala NUP n'oyimba y'oluyimba. Okikakasa. Bannayuganda musigale nga mutunuulira buli muntu mutunuulire. Kino ekisawa esawa yakweyambula. Toli waffe eri, oli waffe eno, toli waffe eri, tugenda kubasabula. Mwe bazaake muzungazunga mu ddenene, oli wagundi, oli wagundi, oli wagundi, oli wagundi, oli wagundi. Abakuba president bobeera nabo. Mwewummuzeeko basajja mmwe, n'abakyala mmwe mwewummuzeeko. Olaba Betty ono ow'emukono. Betty ow'emukono. Manya Betty ow'empigi. Namboozi ow'empigi. Ajidde ku miggo. Baali batudde mu meeting nga bali mu kafubo ng'agamba nga bagenda okulwa ne beena bammundu ne beena abakola ki okukunula NUP mu mawokota. Leero abadde ku kitebe. Bantu mwe tulina obbatulira mutegeere. Mutegeere. Tetubaagala ekibiina kyaffe tetubaagala mweno revolution. Bannayuganda mwongere okwetegereza. Ffe mulekerawo okubeereyo nga mukukuta. Segona juzi wakamala okola statement nti owagira mpuuga era tosobola kuwagira muntu gwe waakalaba. Tosobola kuwagira muntu gwe waakalaba, gwe waakalaba ebbanga obubanga ate kati ove ku oli gwe owagira edda kati ononye eki ku kitebe. Mulaba abantu bannayuganda munnabyabufuzi mubi. Munnabyabufuzi mubi mwongere obbatulira n'obbakubiramu ddala ttooki. Ffe tetugenda kukoma kubakalakata. Tetugenda kukoma kubakalakata ensi bategeere nti muli banyampi temulina kye muwagaliza ggwanga lino okujjako okubeera nga mukusa mbuto zammwe. Ekintu ekyo mukitegedde. So bannayuganda protest vote tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa, akalulu ak'okwekyanga. Nka ffe tugenda okwerangirira. Tosuubira muntu kyagenda kukulangira wabula gwe ogenda okwerangirira osituke udde ku luguudo buli omu woolondedde oba otandikira. Oba mukitegedde ekintu ekyo bikana tuli mu kalulu kati wenjogera na kati sawa zino tuli mu kalulu paka tunatuuka okalonda. So bannayuganda 2026 tuwebereremu naye mwongere okubiramu ddala abantu ttooki. Omuntu mumujje mumuteeke mu kamera mumugambe gundi oli kino. Kati awo we tuli.